abantu ba Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero enteekateeka zaffe buli kimu ekyetaagisa okubanga kituuka wano n'ebitongole okuva mu minisitule y'ebyobulamu byonna bimaze okutuuka wano. Buli kimu kigenda kusubanga tusuze buli kimu kiwedde. Ffe tujja kuba beetegefu okutandikira ddala ku ssaawa emu ey'okumakya abantu bajja kuba batandika okufuna obujjanjabi nga bwe tuzze tubategeeza. Omuntu okwekozesa okwekebeza general medical check-up oba body check-up kikutwalira ensimbi nnyingi. Naye Ssaabasajja Kabaka enteekateeka eno agenda kukebera buli ndwadde awatali kusasula wadde n'ekikumi. Twagala okukubiriza abantu ba Kabaka mwenna mu nnaku 365 z'olina omwaka olunaku lw'enkya luweeyo okusobola okumanya bw'oyimiridde mu bulamu bwo. Wano tugenda kubeera ku ndwadde eza sikosera ebika byonna, throat cancer, prostate cancer, leukemia, breast cancer n'endwadde endala zonna zigenda kubanga zikeberebwa wano. Ate era nga bwe twabategeeza n'obulwadde bwa hepatitis B, abantu ba Kabaka bangi abataafuna mukisa kwekebeza bulwadde bwa hepatitis B lwe twalimu mu kiseera kiri olw'okuba luli waali walina okubaawo ensimbi ezaali zisasulwa. Naye ku luno ensimbi teziriiwo. Buli muntu agenda kukeberebwa atajjanjabibwe ku bwereere nga talina n'ekimu kyasasudde. Ate be tutandika nabo enkya beebo be tujja okumaliriza nabo empiso 3. Bw'oba tozze tosobola kufuna mpiso ndala, tujja kuyita abo bokka bazze olunaku lw'enkya. Ekyokubiri, enkya wagenda kubaawo okusomesa endwadde zonna ze tugenda okujjanjaba wano: amaaso, amannyo, sikosero, hepatitis B, akawuka ka siriimu, TB, endwadde nnyingi. N'olw'ensonga eyo tubasaba abantu ba Kabaka mukeere. Abantu bajja kuba bangi ddala naye mwenna tujja kusobola obbakolako. Ssenkulu wa Kabaka Foundation, ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa